Abalimi ssaako n'abaagala okutandika okulima beeyiye mu maka ga Kazibwe Abe Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso okwerabira ku nnima ey'omulembe omwami ono gy'akozesa. Kazibwe alima ebintu ng'ennyaanya, obutungulu, watermelon, green pepper, emboga ssaako n'ebirala, wabula ng'asinga kubirimira mu nnyumba olwo n'ateekamu payipu ezitambuza amazzi mu ttaka olwo ebirime ne bikula nga birungi. Abalimi bakuŋŋaanye okuyiga ebipya bye badde tebamanyi ku nnima eno, wabula Kazibwe takoma kulimira mu nnyumba mwokka wabula nga n'ebweru ateekayo ebintu ebimu ng'obutungulu, ennyaanya ne watermelon. Onannyonnyodde nti mu nnima ng'okozesa ebiyumba osobola okulimira ewafunda ddala kyokka ate n'oyingiza kiralo. Kobeere ng'olina sikweya mita emu ey'ettaka. For example, osobola okulimamu obutungulu mu sikweya mita emu ebikolo 30 ebisobola okuyamba gwe n'abo mu makaago. Ebikolo akakaaga bisobola okuwa watermelon omutwalo gumu 8 musobola okujja sente ezisuuka mu bukadde 40. Wabula omubaka wa Bukedde mu Paalamenti Rose Akol nga y'omu ku bantu abaze alaze obwennyamivu olw'enteekateeka ya gavumenti eya NADS obutakola nnyo kyokka ate abalimi kinnoomu abatali ku nkola ya NADS ne basinga abali ku nkola eno. Sente ziri mu NADS naye toyinza kulaba faamu yadde emu eya NADS gyakoze bwenti n'ayita abantu n'abasomesa n'abayigiriza omuntu n'alaba ekiriwo bw'oba togirabiridde efaanana etya, bw'oba ogirabiridde bulungi bw'atyo beefaanana. Ate abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe mu disitulikiti okuli Nakasongola, Luweero ne Nakaseke basomeseddwa obukodyo obw'okusitula eby'obulimi olwo bongere ku nnyingiza yaabwe mu maka. Okutendekebwa kuno kukoleddwa abakungu okuva mu kitongole ekya NADS. Samali Namutebi nga yavunaanyizibwa ku bantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe nga yakulembeddemu okutendeka abantu bano agambye nti enkola eno ezze eyamba abantu abalala okusingira ddala abo abasuulibwa omuguluka ng'era ku mulundi guno nabo bali ku mwanjo. Ensonga y'abalema ebadde tetunnagikolako kinene. Olwaleero lwe tutandise nga tusookedde mu Luweero, Nakaseke ne Nakasongola okulaba nga tukyusa mindset z'abantu bano abaliko obulemu. Enkola nnyingi eza gavumenti eziriwo naddala eno eya NADS naye twesanze nga baganyiddwa kitono olw'okuba bakyasuubira ekyabwe bokka. Kakati awo nga NADS bwe mugamba nti ffe twenyooma ne ba-political man, ba-politician man tebatufaako batunyooma naye anaasobola. Ku lwa Bukedde TV, ndi Kazaala Bwana Patrick Mukasa.